po jako akawuwo n'okwenywegera katukome paka bango balina kola ki. Poliisi enkya ya leero egobaganye n'abasuubuzi abadde bagunjiza akatale ak'ekimpatiira okusobola okwenogera ku nnusu nga bayita mu kutunda ebirime. Bano babukereza nkokola okweyiwa mu tawuni y'e Luweera wabadde wabeera akatale ak'omubuulo nga ku mulundi guno bazze n'ebirime okuli emboga, ennyaanya, biriŋŋanya wamu n'entula nga bagamba nti byo bino omukulembeze w'eggwanga teyabiganye kutundibwa. Wabula bano tebabaganyiza na kubugumya kifo era wayiseewo akaseera mpawe kaaga poliisi ne basajja baaya b'ebibomboola ne zibaleeta olwo abasuubuzi bano ne babuna emiwabo. Abamu ku basuubuzi balabiddwako nga bategula ebintu byabwe wabula nga banyiikaavu bya nsuso oluvannyuma lw'okusoberwa nga tebamanyi kyakuzzaako. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bagamba nti balina zirooni mu banka ez'enjawulo era ne basaba ekikwatako boogere ne zi banka ezibabanja nazo ziyimirizemu okubabanja. Nze neewola mu Bulaaka neewola mu Equity asooka aziggale naffe okukola alyoka atujja ku ky'okukola naye banka yazirese nga nzigule tulina okuzzaayo ssente z'abandi ate naatugaana okukola. Banka tejja tusonyiwa. Banka tesobola kutusonyiwa ng'ekyafulumya looni. Babasindise waka tetulina kyakola teri byakulya teri mmere tulina kola nkole. Tusobeddwa tuli wano tetumanyi kye tuzzaako naffe ffennyini. Tunajjawo ekyokulya nga tuli waka. Kino kikolebwa okulaba nga tuziyiza okusaasaana kw'akawuka aka coronavirus naddala nga mu bifo akuŋŋaanira abantu abangi. Bataddewo ne ku mulyango abakuuma olina kumala kunaba mu ngalo okuyingira akatale emiryango gyonna mwataddeko abakuumi giri emiryango ena naye kwonna kuliko abakuumi. Babagoba bodaboda ku siteegi y'e Kasiiso esangibwa e Kasana bagamba nti omulanga gwa pulezidenti bosi bakuguzannyiramu era nga buli musaabaze asooka kunaaba mu ngalo n'asaabazibwa. Abasaabaze twasazeewo olwaleero twatandika olunaku lwajjo okuteekawo ekintu kino ekinaaza abantu abazze betutwala bakasitoma baffe. Kasitoma ajja asooka kunaaba wano tulyoka tumutwala ne bwoba ozze ovudde eri ng'ozze okuwumulirako ku butebe bwaffe buno osooka kunaaba ngalo ne tukutwala. Tumugamba sooka onaabe waneeno mu ngalo anaaba abamu era bagaana nga bwe bamanyi nti abasinga baba n'emitwe emigumu naye nga tubadde tukwasaganyiza bulungi kubanga tuba tutwala obuvunaanyizibwa okubanga banaaba mu ngalo. Wano nno omuzira kisa Kizza Ssenyange nga mutuuze mu tawuni y'e Luweera atandiseewo kaweefube ow'okubunyisa obudomola obutereka amazzi wamu n'emiti gya ssabbuuni mu bifo eby'olukale nga bw'agenda akuutira abantu okwewala akawuka kano nga banaaba mu ngalo buli kaseera. Era bano abakulu ba bodaboda basanyusizza nnyo kubanga buli muntu yenna alinnya bodaboda alina okunaaba ne wabeera nga azze mukyalira alina okunaaba. Naye nze mbakubiriza babikwano mwenna abali wano n'abannayuganda bonna abalala ombumira mu ngalo okujja nga baze kunaaba mu ngalo ne bonna b'emirundi abiri tekirina buzibu. Abakyala njagala okubakubiriza omulanga teri kugwa mu bifuba kati mu kaseera kano n'okwenywegera katukome paaka ebbanga belinakola ki belinaggwako nga tutegedde ndakawuka tekakola ki